essaala ey'okwebaza ebirungi ebivudde wa Yezu omuto. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Neewaayo mu maaso g'omutuukirivu ow'ekitiibwa Yezu omuto. Okwebaza kwange olw'emikisa gy'ampadde. Nja kukusinzanga bulijjo olw'ebirungi byo. Njatule nti ggwe wekka gwe Katonda wange, omuyambi wange era omukuumi wange. Okuva leero okukkiriza kwange nkutaddemu ggwe. Nja kusaasaanya buli wantu obusaasizi bwo n'obugabi bwo, okwagala kwo okungi ennyo n'ebikolwa byo eby'omuwendo by'okoze eby'ekyewuunyo bimanyibwe buli wantu. Okugulumiza Yezu omuto kweyongere mu mitima gy'Abakristo, era bonna abafunye obuyambi okuva mu ggwe Yezu omuto banywerere wamu nange okulaga okusiima okutakoma eri ow'ekitiibwa Yezu omuto, gwe tusinza ne tumugulumiza emirembe gyonna. Amiina. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.